Huzera emipiira 8 egiyise tawanguddeeko n'ogumu okuva lwe yawangula emipiira meyakubira Bournemouth golo 2-1 ne Man City golo 2-1 mu mwezi ogwa Novemba. Kakati bwe kibanga abo basoose mu sizoni okuteekawo omuliro n'omutindo bwe batandika okukubwakubwa bwe batyo kiweereza bubaka ki era ani agenda okutekinga advantage eya tiimu zino ezasooka okuteekawo omutindo okuba nti ate kaakati omutindo guserebyemu. Nottingham Forest ne Newcastle emipiira 5 egisembyeyo gyonna bagiwangudde naye abo banyoomebwa oba kale babuusibwa kizibu okubateekako ssente zo nti ekikopo bakitutte newankubadde nga 2016 twalabako nga Claudio Ranieri awanguza tiimu eya Leicester City nga tiwaliwo yayagiwadde mukisa. Bwe kibanga kuba wano wandirowoozezza nti bano batandika okusuulasuula obubonero oba oliawo n'omutindo okuserebamu wandibaddewo ava mu bo bennyini oba yandibadde Chelsea n'omutendesi we Enzo Maresca nti bw'olaba nga Arsenal etandise okusuulasuula nga ne Liverpool etandise okusuulasuula gwe Chelsea wanika omukono ga nti nze wendi naye ate bw'obanga nawe mu kaseera ke kamu osuulidde kaakati ani ayina advantage mu kino awo mumagamaga nga tumulaba anabeera Man City kuba naye okuwangula emipiira 2 egiddiriŋŋana mu eno sizoni nago gabadde mawulire yakawangulayo 2 omupiira gwe yakuba juzi West Ham n'emabegako yali yakakuba Leicester City. Tetunaba kumanya kinadda bw'anaaba nga bakomyewo naye kati oyo aba afuna advantage so nga Man City bw'aba ku mutindo omuvundu nga gwabaddeko ennaku ezo zonna era tetunafuna bujulizi bulaga nti omutindo guzze engulu. Bano abalala bonna wano bwe bandibadde bawanikira omukono ne bagamba aha tuwonye essajja ero liribadde litulemesa n'olwekyo kaakati mujja kundaba naye ate kaakati bonna batandise kulindiggula bubonero. Man City erina obubonero 2 mu mugongo gwa Chelsea, obubonero 6 obubaawula ku Arsenal ne Nottingham Forest, obubonero buli 12 bulamba obubaawula ku ttiimu ya Liverpool ate buyinza n'okuwera 15 singa Liverpool newangula omupiira gwayo ogw'eggolu gwetezannyanga ne ttiimu eya Everton. Kakati ekyo nakyo ekifaananyi osobola okukirabiramu ligi y'Ebungereza. Ku bonna abayiwa obubonero ani agenda okutekinga advantage ate nga bonna obubonero babusuula mu kiseera kyekimu ani agwanidde. Bw'ova ku ogwo omuteeko weekend tugenda kulaba FA Cup. FA Cup bweggwa tujja kuyingira midweek eya sabbiiti ejja ate tuddeyo mu Premier League n'olwekyo zino cup tournaments ezibaddeyo mu eno week omubadde Carabao ku Lwokubiri n'Olwokusatu ne weekend egenda kubeerayo FA Cup. Kati olwokutandika n'olunaku Olwokubiri Brentford ekyaze Man City ku ssaawa 4:30 ez'ekiro. Mu eyo wiiki y'emu Man City ejja kukyaliramu ne Ipswich Town. Chelsea ku Tuesday ejja kubeera waka ng'ekyaza AFC Bournemouth. Naye ate yo mu weekend tejja kuzannya ejja kulinda paka ku Monday lwe banaazannya ttiimu ya Wolverhampton Wanderers. Liverpool naye erinamu emipiira 2 emipiira emizibu ddala. Ku Tuesday bajja kukyalira Nottingham Forest, ttiimu yokka eyakabakubako mu liigi, ttiimu yokka eyakabakubira ku Anfield. Ogwo gwa ssaawa 5 ku Tuesday. Kati weekend bajja genda kukyalira ttiimu ya Brentford. Mipiira egyo mikulu nnyo eri Liverpool ate nga gyombi giri ku bugenyi eri ttiimu 2 ku ezo ezoleseza omutindo ogw'enjawulo mu sizoni eno sofa. Liverpool nesobola okuyimiriza kino ekiyiwa bubonero. No oyinza n'okuteekamu ogwa Spurs. Gundi Spurs omupiira gwe yakubye Liverpool olunaku lwajjo mu mpaka eza Carabao. Kubajjukira Liverpool banantamegwa b'ekikopo kino ate wandirowoozeza nti wano wabeerawo okufungiza okw'enjawulo naddala nga finals ozirengerako ate nga Carabao Cup ekusuubiza ekikopo ng'obudde bukyali mu sizoni gwe n'oba nga wawanikadde ekikopo kyo n'olyoka ovuganya ku bikopo ebirala. Ne Jurgen Klopp ku bintu byonna bye yakola ebungereza ebirungi ennyo kati aviireyo awo mu kusiibula kwe naye waakiri Carabao yali emuyimiridde n'awangula waakiri n'ataviirayo awo ekyandibadde kimuwa giwandiise anticlimax. Kakati awo Liverpool emipiira gino nakyo kijja kubako kiyinnyonnyola kubanga liigi newankubadde ekyali
bw'otandika okusuula mu ngeri ey'ebyewuunyo kumpi ng'era obadde owangula mu ngeri ya byewuunyo kisobola okusuula omutindo n'olabira ddala ng'obubonero tebujja buzzi ng'era luli Liverpool wekirabisenga obubonero bulabisenga obujja nga bwangu janti oyo naye yawedde gondi naye bamwokeza tuniro ng'obubonero bujja sipiidi bwe butyo bwe butuuka okugwa nabwo bwe butyo bwe bugwa era ku sipiidi y'emu kwe bubadde bujjira kwe bukkiririra n'olwekyo Liverpool okulangirira nti nti kali kaabadde just kantuntu kagizeemu naye alina okulaga wiiki eyo ejja ku mipiira gino ebiri eri ttiimu ebbiri kwezi ezisinga omutindo omulungi mu liigi ya Bungereza okukyalira Nottingham Forest ku Lwokubiri n'okukyalira Brentford ku wiikendi. Kati Arsenal nayo kumpi eyina kwolesa kuba kati okwogera kuyina okukoma eyina kwolesa nti kali akazeemu awo draw ne Brighton and Hove ne kano Newcastle ke yagize nti bwe bumu ku bumulumulu obujja ayina okuddamu n'alangirira butereevu ate nga bw'atunuulira ebyo kubanga Arsenal bw'eneezanya ejja kuzanya lwakusatu ng'ekyaza Tottenham Hotspurs yene yakakuba Liverpool. Bw'eneezanyira Arsenal Liverpool ejja kuba ezanye ekiro eggulo limu. Twalabye engeri ttiimu gye zaasuddemu obubonero mu wiikendi nga tebanayingira wano Carabao. Arsenal nga yasoose mu nsiike n'egwa amaliri, Chelsea n'egwa amaliri, ne Liverpool n'egwa amaliri. Ne watabeerawo ttiimu efuna nkizo ku ginnaayo. Ttiimu eneewangula ekikopo okujawula kweyeeta ewangule. Yeeyo ttiimu etekinga advantage ng'eyo gyesuubira okuvuganya nayo esudde. Gw'oba oyina kuwangula buwanguzi. Awo w'osobola kiringa abantu abatambuza ebigere okuva wano okutuuka ennakulabye. Bwe mubanga osimbudde kikeerezi munno nga yakusoose okusimbula n'atuukanga ku Ndejje University gwe n'osimbula busimbuzi kaakati wano mu Masengere. Bwe muba mutambulira ku sipiidi y'emu oli yakusoose okutandika tosobola kumusanga. Bw'oba oyagala okusanga oyo eyasimbudde edda nga gwe w'osimbulidde wano ye atuuse ku Ndejje University wali ku Walintuma Road, kitegeeza nti ate gwe oyina okwongeramuko ku sipiidi oluusi n'okusaayiriramu n'okuddukamu ebitundu ebimu oddukemu okulaga nti nno mu kusinga sipiidi oli kwatambulira kitegeeza nti oba osobola omufunako enkizo okumusanga kabe kasinga n'omuyisa. Naye bwe muba mutambulira ku sipiidi y'emu kati nga Liverpool bw'ebanga yakusookayo dda ekusinga obubonero 6 busobola n'okuwera 9 singa neewangula omupiira gwayo ogw'eggolu. Bwe mutambulira awamu nga Liverpool lwesuula nawe lwosuula, lwewangula nawe lwewangula, awo oba toyina nkizo gy'oyinza kugamba nti osobola okumuwangulako ekikopo. Kati wano kitegeeza nti wano oyina okusamba okusinziira ku opponent. Era Arsenal bw'eneeba ezanya Tottenham Hotspurs ku Lwokusatu olwa Ssabbiiti ejja, Liverpool ejja kuba ezanye eggulo limu, ne Chelsea ejja kuba ezanye ku Lwokubiri, ne Man City ejja kuba ezanye ku Lwokubiri. Kati Arsenal bw'ojja ku Lwokusatu n'ozanya ng'okyaza Spurs olina okulaga embeera okugattawo bali ate baleme kuddukako. Weekend Arsenal ezanya Aston Villa, ogwo nagwo guli waka. Kati ku Lwokuna Man U okuddamu okwejjukanya kw'ebyo byakoze ku Anfield eri waka ekyaza Southampton. Weekend ku Sunday ejja kuba ezanya Brighton and Hove. Kati awo tulinze. Kati ogwo nagwo omuteeko osobola ogulabirako omupiira gw'e Bungereza. Omuteeko omulala gwe gwa transfers n'abazanyi ba free agents. Abamu ku banoonya emirimu. Arsenal eyina anoonya omulimu gwa sporting director. Mikel Arteta agamba nti bo bajja kulonda nga bajja kwabo abali munda ababaddemu mu administration ya Arsenal. Era omwami bamuyita Jason Ayito. Mwami nono musirise nnyo ne ku social media taliiko, naye abadde mu timu ya Arsenal okubeera ddala 2014 ng'akola emirimu egy'enjawulo. Omwami ono ayabadde namba 2 wa Edu nga sporting director. Sporting director mukulu nnyo naddala mu kiseera kino ekya transfers, okusalawo abazanyi oba waliwo abeetaagisa okugula
oba waliwo abeetagisa okwazika oba abalala bakweyazika bweyazisi mu mbeera eyo bwetyo. Arsenal luli ebadde erina Bukayo Saka naye nga eraga nti nno waliwo emipiira egimu egyetaagisaamu namba 9. Namba 9 oyo nga yeeyisa mu ngeri ey'enjawulo ku ya Kai Havertz ate nga n'omutindo gwe mu finishing mulungiko bw'ogugeraageranya ku Gabriel Jesus Fernando aliwo nga namba 9. Kati wano enkubaganya y'ebirowoozo era abakungu bano mu wiiki eyo ewedde bagendako mu USA eri famire y'omukulu Stan Kroenke kubanga bye bakulembeze aba ttiimu eno ogezaako okumunnyonnyolamuko. Twagala transfers, twagalayo ku bazannyi betuba twagalayo mu bitongole ki betwagala bayinza kujja batya babeere bakugula babeere bakweyazika oba ebyo nabyo n'ebibuuzo abakulu bano baba balina okubiddamu. Sporting director nga kwali ne Mikel Arteta naye yabaddeko. Ne kati omwami ono Jason Ayito tali wadde ku mukutu ogwa LinkedIn. Omukutu guno gusinga nnyo okwettanirwa ba agents. Kati awo waliwo okubuusabuusa mu ngeri gy'anaakolamu emirimu gye. Ekyokubiri waliwo abamu ku bali mu bukulembeze bwa ttiimu eno nga baagala Thomas Rosicky abadde akoze omulimu mulungi mu ttiimu ya Sparta Prague era omulimu gwe gumu ate yaliko mu ttiimu ya Arsenal. Abalala nga bagamba nti ono omukulu ali mu academy Pamet Saka yaba akwatamu. Enkubaganya y'ebirowoozo eyo ekyagenda mu maaso era katuveeko eno tugiguse. Tubadde tutunuulidde kubanga bw'ogenda mu transfers gundi atunuulidde gundi atunuulidde gundi olina okutunuulira baani abasalawo okufuna oba obutafuna. Yensonga lwaki tutandikidde kwono omwami Ayo. Omwami ono yeegwanyiza omulimu ogw'okubeera sporting director wa ttiimu ya Arsenal ng'abadde amaze mu club eno emyaka 10. Omwami ye Jason Ayito abadde amaze emyaka 10 naye emirimu gino abadde agikola kasookanga ajja mu Arsenal yasooka kubeera chief scout. Bwe yavaawo ne bamukwasa ogw'okubeera video analyst. Bwe yavaawo n'agenda mu kitongole ekya chief scout and recruitment coordinator nga mwakolera olwo yadda mu kifo ekya Francisco Kagigao. Omwami ono nga egimu ku mirimu gye yakola mu office ya chief scout ne recruitment coordinator kwe kuleeta Fabregas. Omwami Francisco Kagigao kakati yali avuddewo ekifo ekyo ne bakikwasa omwami ono Jason Ayito. Kati eyo gy'avudde Edu wajjidde ne bamukwasa okubeera number 2 emabega wa Edu. Akati bw'omala okufuna background eyo oba oyina okusemberako ku mirimu ensamba Arsenal eyagala muzannyi ki era omuzannyi alina kubanga yeeyisa atya. Ensamba ya ttiimu ya Arsenal gye tuyita playing structure ekkiriza okuyimiriramu namba 9 eyeeyisanga Alexander Isak oba Victor Gyökeres kisoboka. Kati ebyo nabyo n'ebibuuzo oba Benjamin Sesko kuba bamu ku bazannyi tubadde tuwulira oba Nico Williams. Kuba Nico Williams ate ye aba aleeteddwa kutwala kifo kya Gabriel Martinelli eno ku wingi eya ddyo. Naye mbabadde bagoberera ttiimu ya Arsenal okumala ebbanga osobola okuddayo ne weebuuzaamu bwe kibanga Gabriel Martinelli akuba ku wingi Thierry Henry gye yakubanga enneeyisa oba ensamba Arsene Wenger gye yateekangawo eyajjangayo obusobozi bwa Thierry Henry bwe yemu ne Mikel Arteta gy'ataddewo kubanga ensamba ya Thierry Henry yayagala okufaanaganamu ne kyolaba kye bakola Mohamed Salah ng'omupiira bwe gugwa Thierry Henry teyeetabaamu nnyo naye ng'ayinako waawummulira ku center line naye okusingira ddala mu wingi nga bamutadde mu wingi si kuyita mu wingi nti agenda alete cross nga bwetera okulaba Martinelli bw'akola wabula nga yalinga akulembedde line nga kitegeeza nti bw'afuna tekimwetaagisa agenda ku line ayingira buyingizi munda kubanga yabeerayo nga focal point yabeerayo nga namba 9 naye nga 9 ye agikuba ava mu wingi eri. Mu nneeyisa eya Mikel Arteta Gabriel Martinelli ku wingi eyo talina beetu bwerityo era bw'otunuulira n'abazanyi nga Nwankukanu, Robert Pires, Fred Ljungberg, Dennis Bergkamp abaazannyanga mu kiseera kya Thierry Henry nga entambula yaabwe n'enneeyisa yaabwe bajja kikeerezi
nga bavaako emabega wa Tyrone Lee obutafaananako ku nkola eno nti nno singa Martinelli aba agenze ojja kusanga ni Kai Havertz agenze ne Martin Odegaard nga agenze ne Bukayo Saka baba mwali nga naye agenze awabeerawo enjawulo so kati playing structure ya Arsenal mu kaseera kano esobola okwaccommodatinga namba 9 eyeeyisanga Victor Gyökeres oba Benjamin Sesko oba Alexander Isak oba mukuleeta Nico Williams banamuleeta ng'enneeyisaaye yeeyo eya Tyrone Lee yakubira olukunkumulirwa goolo naye nga kiviirako bano abali mu forward areas okujjamuko ekikeerezi kubanga abo abajjanga ekikeerezi ebiseera ebisinga nga be bakubira ne Tyrone Lee pass eyo ey'enjawulo ejja kuba opponent okusingira Dennis Bergkamp era ndowooza nti nno ku goolo ezisinga obungi nja kunoonyako ku statistics ndowooza nti nno ku goolo Tyrone Lee zeyateeba ezisinga obungi zamukolerwanga Dennis Bergkamp kyokka nga Dennis Bergkamp yayimirira mu zone omwandibadde namba 9 naye ng'omulimu gwe simanyi oba yakyekoleranga ku lulwe oba yali enteekateeka y'omutendesi Arsene Wenger nti buli woofunako sooka olowooze ku Tyrone Lee nga tonnaba kwerowoozaako ate nga Dennis Bergkamp si omu ku bazannyi abaafangayo ku statistics ye ekikulu kiri nti nno ttiimu egenda mu maaso ttiimu esambanga bwe yandyebadde yeetaagisa ttiimu esobola okubreakinga down stubborn defending ebyo ebibuuzo ebyo kasita afuna answers ye nga areleasinga opponent so kati mu kuleeta Nico Williams aneeyisanga Tyrone Lee bwe yeeyisanga n'olwekyo bw'anaba okweyisanga Tyrone Lee bano ba Kai Havertz abalina okubeera wano wakati basobola okweyisanga bwe twalabanga ba Robert Pires banwanku Kanu bagondi era kyova olaba mu nsamba eyo ba Francis Jeffers bali tebasobola kusamba kubanga eno ensamba eno yali ya 9 eyatwekisize ng'olina kuba 9 ey'obukakkamu ng'okimanyi mu birowoozo byo ne munneeyisa nti eyandibadde namba 9 ya Tyrone Lee wadde ye asamba ava bbali kati playing structure eyo Mikel Arteta n'agiteekawo okukkiriza Nico Williams bw'anaabanga azze okukituukiriza kubanga ku Gabriel Martinelli tafunye mukisa ogwo abadde akubira ddala eri ku wingi naye Tyrone Lee si bw'atyo bwe yasalangawo okuyita ku wingi bano banne baba baatuuse dda mu bifo eby'enkizo era okukakkana ng'oluusi bw'akola assist nga gwagikoledde waali okusobola okumaliriza kakati bino byonna bye twogerako wano byandiwulikise ng'ebiboozi naye ku Mikel Arteta ne Jason Ayito bye balina okubaganyako ebirowoozo nga akatale katandise so si kugamba nti kasita ensimbi we ziri n'omwana ali available for sale n'olwekyo muleete walina okubeerawo conclusion naye nga conclusion eno eri informed kati awo we tulindiridde okulaba naye ng'ate n'omwami ono Jason Ayito jjukira naye omulimu guno tebannamukakasa kati bw'anaaleeta ebirowoozo ebirungi oba oli awo abakulu bayinza okugamba musajja banne ngaayogedde nange kyembadde ŋŋamba nti nange kyembadde ti ate nze ekyo kyagambye mbadde sikirowoozanga nako omusajja asukkulumye oba oli awo kuba nasinziira omutongoza ku mulimu oba banaakuza Permet Saka kuba Mikel Arteta agamba nti nno bo bajja kufuna sporting director from within naye ate within bwe kiba nga amannya gakyali abiri Thomas Rosicky ne Permet Saka Rosicky era wadde abadde akolera mu Sparta Prague naye era wa munju gundi Permet Saka yaliko captain akolera eno mu baana mu academy nono omukulu Jason Ayito ono naye abaddewo mu system yemu naye enjawulo weeri ku Edu n'omwami ono Jason yeri nti ate Mikel Arteta alabikanga omunenemu ku Jason kitegeeza Mikel Arteta kyanaayagala kyekijja okukola luli abadde awamuko Edu ka respect kubanga Edu senior we n'omupiira ogwa Edu gwali mukamuko mu Arsenal ate nga na member wa Invincible ng'abeerako obuzito naye kaakati wano ate ono omukulu Jason alabika ate yeekwese mu mugongo gwa Mikel Arteta kitegeeza Mikel Arteta ayinza obutafuna check emumala okumucekinga enkola ye ey'emirimu kubanga ate ono ate naye gwe yeekwese Mikel Arteta yaba amurecommendinga kati onawe kiyinza okugoomyamuko ku mirimu wayinza okubulawo aboggolera ku Mikel Arteta kubanga bali ate abalala abasigaddewo bo bakulembeze bano ab'amataayi naye si ba mupiira naye bw'obeera nga akukulembera musajja yagukuba olaba ate nga munene yakuba omupiira mungiko okusinga ku gugwo obeerako respect gy'omuwa kaakati ono omukulu Jason Ayito ye n'okukuba omupiira teyakuba ate kirabikanga ali ku Mase
eya Mikel Arteta nga yalina okumwogererayo. Kakati wanaabeerawo embeera eyinza okutiisatiisa ku Mikel Arteta bw'abanga asobya. Kati ekyo nakyo kiri awo. Tulinze kuwulira abakulu engeri gye banakikubaganyako ebirowoozo. Ogwo omuteeko nagwo osobola okutunuulirako emirimu egy'okukolebwa mu transfer period eno, kubanga ate yo awalala tewaliwo nnyo buzibu okujjako yo United Ball ebya sporting director omukulu bamugoba, kati ate omulimu ogwali ogwa Darren Fletcher ate ne bagusiimuulawo ne bamufuula first assistant coach. Kwegamba abo nabo ebyabwe tujja kubifunira akaaganya tubinoonyerezeeko. Ebyaseno ndowooza tubinoonyerezaako ekimala ebyo byensobodde okufuna kyewandiise uninformed decision mu kaseera kano akaakatale. Si kugula lwakuba nti ensimbi weeziri, si kugula lwakuba nti abazanyi weebali. Abazanyi beetaagisa babazze bagenda kusambira mu sisitimu ki? Sisitimu tebaboole n'oyonoona boonoonyi ensimbi. Kakati ogwo omuteeko nga tugutadde katuwumulemu. Okulabirako ebigenda mu maaso mu liigi y'Ebungereza. Mu kaseera nga transfers zengedde, waliwo abazanyi abayinza okwewuunyisa nga ba free agents. Nga ne oba kale nga bajja kubeera ba free agents mu myezi 6 okuva kaakati. Kino kitegeeza nti omuzannyi oyo bw'afuuka free agent mu myezi 6 ajja kuba akumba bukumbi agende nga club teyina nsimbi zemusoloozezaamu oba zemugjeemu. Naye bw'obanga oyagala okubaako akasente kojja mu muzannyi oyo, kano akatale tekalina kukusuba. Akatale kano mwolina okutundira ke kasembayo, oba si kyo omuzannyi ajja kufuuka free agent. Oba si kyo nga weekakasa nti mu myezi egyo 6 onoosobola okuzzaamu obujja endagaano z'abazannyi bano naddala ng'oteesezza nabo. Naye bw'olinda akatale kano aka January ne kamala okuggwa nga tutunze muzannyi oyo free agent, kyokka ate n'ovaayo n'omukubaakuba akalimi mbw'asigale, agenda kukuula akasente kazito kuba aba akimanyi nti omwetaaga, akimanyi nti oli desperate, tewandiyagadde agende nga free agent nga season eweddeko. Mu bazannyi nno muno mulimu abazannyi abawerako. Arsenal erina abawerako naye okusinga Jorginho ne Thomas Partey. Thomas Partey abadde yagulwa mu ttiimu ya Atletico Madrid mu 2-2 obukadde 45. Omupiira gwagukubye naddala season yonna agukubidde ddala ate okusinga lwe yali agukubyeko. Kati omuzannyi bw'atyo ku myaka 31 onoomuta n'akumba n'agenda ku free, oba kano ke kaseera k'oteesa naye. Bw'oteesa naye Pafirika wagamba 31 ayinza okuba asibye nga 37, tomanya. Basambi ba Africa balina engeri gye bakunyuula emyaka. Kakati awo enkubaganya y'ebirowoozo erina okuvaayo. Jorginho ku myaka 33 agende, oba Mikel Merino n'akwatawo, oba Jorginho kyalina kyo kyayagala okumukamulamu. Kakati awo Arsenal weerina okuttaanya, okukkaanya, naye okukkaanya kuno kwa bya kikugu. Kuyina okubaamu enkubaganya y'ebirowoozo ey'ebyekikugu. Brentford ekikwewuunyisa ne kapiteeni waayo Christian Nogard, naye endagaano ye ebulako emyezi 6, bamufuna 2019. Waliwo n'omulenzi Joshua Silva naye era abadde alabika bulungi mu kaseera kano aka revival akatiimu eno eya Brentford. Brighton and Hove akasajja kano akampi katali Lamptey kalabika bulungi nga kawingi back ku wingi zombi, naye nako endagaano yake egenda kuggwako. Ne gundi namba 2 Joel Veltman naye ono awezezza emyaka 33. Kyokka nno baamugula Dondolo Veltman, baamugula 2-2 okuva mu Ajax, baamugula just tezawera na kakadde kamu aka pound. Naye engeri gyawezezza emyaka 33 oba oli awo bayinza okugaa nti tumwongereyo, kubanga ate abadde alabise bulungi naddala mu kaseera Fabian Huzera bwe yeegattira ku ttiimu eno. Crystal Palace coach Oliver Glasner alina abazannyi abawerako abali mu mbeera eno yemu bweti, naye ndowooza bwewandisinza okumweraliikirako ye Will Hughes. Will Hughes nze y'omu ku ba midfielders bentya mu ttiimu ya Everton. Talabika nnyo kubanga Everton ezanya mu ttiimu ya Crystal Palace
Crystal Palace esamba nnyo omupiira guli combative naye omulenzi ono Will Hughes tomulaba ogenda okumulaba nga yabakubye paasi enzibu oba mumugoberera omulenzi oyo saayina n'obuviiri bweru ziringa nvi abeera wakati kati awo tabeera na mulimu gwankalakalira nti oba bamuwadde ku maakinga guuni nti oba omulaba yafata ono oba asinga kulabika nga Crystal Palace yerina naye ogenda okumulaba nti waali ng'abakubye paasi enzibu n'olwekyo oyo naye ku myaka 29 endagaano yesigaddeko myezi 6 Everton Dominic Calvert-Lewin endagaano naye eri mu mbeera yemu bweti kwotekane Michael Keane nne ennaku ezo abadde ayambyeko naddala eyandibadde akuba ekifo ekyo ekya Central Defence Gerard Banthwaite bwe yalwala abadde akwatiriddewo oba banaddamu ne bamulowoozaako ne bazza obujja omulala mu Everton okujjako eno mwenda ya Dominic Calvert-Lewin mwenda eno tekyakola egenze esiimuukawo yabagondi Basolanke mwenda eyo yabadda ne Ings mwenda eyo egenda esiimuukawo okukulembera layini tekitegeeza necessarily buteetabaamu kati mwenda eno yaba Alexander Isak ajja ne yeemulula okuva kuba opponent mu kifo kya running n'akola movement waliwo enjawulo wakati wa running ne movement running anyone can do it buli omu asobola okudduka naye movement eri technical erina okubanga erinako opponent bweweemulula okuvaako erina okubanga erina weeyambira ttiimu yo either creating a space oba okugenda mu space webagenda okuteera pass yenjawulo wakati wa movement ne running omuntu yenna asobola okukola running okudduka ebyasa naye ebyomupiira byanjawulo si byakumala gamanyuka byasa so mwenda ya Calvert-Lewin eyo agirina egenda esiimuukawo mpola senior omulala abadde alabise obulungi mu sizoni naddala eno Idrissa Kana Gweye oyo naye endagaano yebuzaako emyezi 6 balina kumutundira wano oba ku negotiatinga kwongerayo ndagaano oba kumukkiriza sizoni ng'eweddeko n'abeera free agent awo abakumba ttiimu terina kyemufunyeemu abadde abakubidde omupiira mulungi nnyo naye kakati awezezza emyaka 35 mufirika bwaweza 35 oyo aba agenze kwoteeka ne munne gundi Abdoulaye Doucouré sajja bano basamba a physical game muli obo basuubidde nti nno baba bakoowa nnyo n'okusinga bannaabwe kubanga omupiira gwabwe okusinga mubiri gwe gusinga okusinga obwongo akati awo bw'owulira ng'ayingidde 32 okumuwa endagaano empya osooka kwekengeramu ono gundi Adama Traore mu ttiimu ya Fulham naye ali mu mbeera y'emu Ipswich Town Axel Twanzebe naye ali mu mbeera y'emu embeera jjukira yeeyo gye natandikiddeko endagaano yesigazaako emyezi 6 emyezi 6 bwe baba tebakutunze kati ojja kuba ofuuka free agent either bakutunda kati oba bamunegotiatinga ne baza bujja endagaano ewaki ne bakwongera ekyo bakwongedde kati awo bye bazannyi bano byenalowooza nti nno banjawulo tubadde tubalabyeko ebbanga Adama Traore mu ttiimu ya Fulham naye ali mu mbeera y'emu ne Axel Twanzebe jjukira era okwegatta ku ttiimu ya Ipswich Town yava mu Man United era yagenda nga free agent kati era ali mu mbeera y'emu Jamie Vardy mu ttiimu ya Leicester City naye nno naasibya 38 y'omu ku bazannyi abasembayo okwogerwako okwegatta ku ttiimu ya Arsenal nga bannamba 9 naye kirabika Mikel Arteta ensambisa ye tayagala mwenda yeeyisa bw'atyo ayagala mwenda akola ebintu ebirala simanyi naye nga y'omu ku bazannyi abasooka okulowoozebwako mu nkambi ya Arsenal muzannyi yennyini ye yagaana n'agamba nze bannaaye ttiimu ya Leicester City gye yanzija siyinza kutuuka wano nga nfuuse star ate n'engisuulawo ate baakubayo sizoni mmeka nga tezze mu kibinja kya wansi era n'addayo nayo naye wuuno asibye 38 simanyi ayinza kumwegwanyiza Liverpool Virgil van Dijk Alexander-Arnold Trent ne Mo Salah nona abasambi bankizo okujjako ndowooza Arnold Trent ayinza okuba tali ku level yemu ne Mo Salah ne Virgil van Dijk naye wadde waliwo amawulire agalaga nti enteeseganya zigenda mu maaso naye n'okwebuuzaamu abazannyi bano abatambulirako ensonga batuuka batya wano ng'endagaano zaabwe zibuzaako emyezi 6 gyokka kubanga Mo Salah ne Virgil van Dijk be bamu ku bazannyi abazibu b'okusikiza mu ttiimu ya Liverpool ekyokufunayo omuzannyi omulala n'akubawo tekitegeeza nti y'omu ne Van Dijk oba nti y'omu ne Mo Salah kati embeera mwe bali akalipo ke nasomyeko akali ku nsonga za Mo Salah ziri nti Mo Salah yagala ndagaano ya myaka 3 Liverpool emuwa ya myaka 2 kati kalumwanywera awo waali ani anaapondoka ku bombi awo tulinze bulinzi naye Mo Salah ku ngeri gy'alabiseemu
ate naddala season eno atakisusiza omuvubuka yeeteze n'akamala bagenda kikola batya awo tulinze bulinzi ekya Arnold Trent Real Madrid yawadde emwegwanyiza kuba Madrid squad yayo ekyalemye okufuna shape entuufu kubanga era ne Dani Cavallaro bakubira namba 2 eyetambula naye alabikanga agenze nga agenya kati ate Arnold Trent si mulungi nnyo defensively mu namba 2 naye mu byokujja mu maaso ayo omukwaba abalungi naye nawuliddeko Liverpool ega nti ffe munnaffe temutawaana ekyo kiba kitegeeza nti nno omuvubuka ono abawulira era banaabagala okumusigaza ajja kusooka abaze wali asooka abafotole bawulire Marcus Rashford temumuwulira ali ku mitwalo 35 egya pound naye asala okugenda kukuba kibaala ng'enkeera eyo match nga teyagala ate mutendesa amwogereka ayagala omutendesa musome omuvubuka oyo naye alina engeri gye yeepikamu kaakati ne Arnold Trent bwatyo bwali Jadon Sancho okuva lwe bamwazika mu ttiimu ya Chelsea yakkakkanamuko naye yali waggulu eyo high horse bakiyita high horse eri omuntu eyeewulira ennyo abangereza be batyo bagereesa naye katulinde tuwulire engeri gye banaakikwatamu Ilkay Gundogan ne Kevin De Bruyne nabo embeera gye balimu yeemu mu ttiimu ya Manchester City naye Manchester City bw'ogitunuulira yonna okutwaliza awamu olabirawo nga mu butuufu ttiimu yonna kumpi eyagala kuyiwa na kufuna ndala luli nno Pep Guardiola abadde ekintu kino akikola nga kiri smooth nga Fernandinho agenda okuba nga agira nga Rodri wali already agezaako okugira Bernardo Silva agenda okuba nga agira David Silva agenda okuba nga ayenjebuka mu bwati Bernardo Silva abajja ne Phil Foden abajja okugatta naye mukana akaseera abasambi bonna Pep Guardiola bazenga awangula nabo bonna ensamba gye basambamu either eyagala kukoleeza badde engulu oba abate naye maama okuta abasambi omukaaga tetugana Man City engagga naye kwigamba kyagudde kibwatukira so Pep Guardiola naye nali mukattu bino abadde abikola smoothly juzi n'okutaba n'abavubuka ba Alvarez n'engeri gye yataamu gundi omulenzi omuportigo Joao Cancelo abantu basigala bakibuusa obusene bwe musajja ali kuki angwago ne ba Sterling kiseera kyekimu wamma gwe nga yeewaga amanyi engeri gy'akyusaamu ttiimu ye naye ttiimu bwe yatuuse okuyiika evviivi lyayisa omulundi gumu kaakati agenda kikola atya tulinze tulabe United abali mu mbeera y'emu mulimu ne Amadi Diallo kino kikwewuunyisa oba lwakuba Amadi Diallo naye yakayaka juuzi mu kisanja kino ekya Ruben Amorim ne ku myaka 22 n'oba ng'endagaano esigaddeko emyezi 6 kuba bano basiniya bo kale kuba ku lukalala lumu kuliko ne Harry Maguire ne John Evans ne Christian Eriksen ne Victor Lindelof bonna tekuliko akawansi wa myaka 3 naye Amadi Diallo myaka 22 kitegeeza nti waliwo akapiira we kaali kabulira emabega eri kati kagezezzaako kulingiza mu kisanja kya Ruben Amorim katulinze okulaba oba omukulu anaabaako enkubaganya y'ebirowoozo empya mpase ne goalkeeper Tom Heaton nono gundi Aiteo Bayindi naye tataddeewo mbeera esindiikiriza Andre Onana mbeera gy'ataddewo temala oba kale tematiza kaakati bwe babanga Bayindi embeera ye tematiza kati atolo Tom Heaton atalabikirako ddala lwakuba nti nno ttiimu erina okubeera ne ba goalkeepers 3 naye tewaliwo etteeka ligamba nti olina kubeera wakusatu genda weerwaneko osikewo owookubiri weerwaneko n'akulembedde omusikewo era amawulire gajja kukuba nti omwana oyo baamuteekanga eri kuyambako naye omulaba naye bw'obeerawo nga nawe oli comfortable n'okubeera mu bayambako kirabika Tom Heaton bw'atyo bw'ali kati bw'obeera mu mbeera eyo oba naawe teweewadde enkizo mu nkubaganya y'ebirowoozo ey'okuggwako kw'endagaano yo kubanga omuntu ajja kubuuza bwe tutayiza bujja ki kye tufiirwa nga naawe tolabawo kyobadde owadde basajja oba bwe tugiza obujja kiki kye tuba tuleeta bagenda okubaganya ebirowoozo nga tolina ky'oleeta ku mmeeza kale naye enkambi ya United naye bwetyo bweri Newcastle Callum Wilson Fabian Schär nabadde alabika bulungi mu kaseera ono Omudaaki Steven Botman wabaledde omulwadde era omulenzi ono Botman yasaniridde free kick ya Martin Dubravka nga bakyalidde Arsenal for goal number yabadde goal number 2 yabuuse na out jumpinga William Saliba si kya bulijjo basambi ne bagenda mu bbanga babiri omusambi ng'agenze ne Saliba n'omuwangulako header naye Steven Botman kino yakikoze naye atejjukira yabadde akomawo obukomi kubanga omupiira ekifo kye kibadde kisinga kusambibwamu
Fabian Shah olw'obuvune bwe yali afunye obubadde bumulemeddeko. Kaakati Fabian Shah naye endagaano ye eri mu mbeera yakubuzayo emyezi 6. ne Sean Longstaff kwoteeka ne Martin Dubravka. Martin Dubravka mu ttiimu eya Newcastle yalina ku ggoolo eno empya, ggoolo ey'okwetabamu kati kubanga eyo ggoolo eriko. Kaakati eyo embeera eri mu nkambi eya Newcastle. Abazannyi abo eri abalala naye mbadde ngezaako okujjayo abo abalabika nti klabu ze ziwerako zisobola okubeegwanyiza. Son Heung-min naye mu ttiimu ya Tottenham Hotspur naye ali mu mbeera y'emu. Kwoteeka Sergio Reguilon n'ogw'Ebungereza gulabika gwagaana. Ne Fraser Forster omu ku ba backup goalkeepers naye nga naye ebigere ebyo byasanyalala, talina waayambira nnyo ttiimu ng'omupiira gugudde. Nga bamuddiza okwetabamu. Kwoteeka ne Ben Davis. Kati mu West Ham eriyo Aaron Cresswell ne Michail Antonio ne Vladimir Kufal ne Danny Ings ne Lucas Fabianski. Kati omutendesi balina mupya Graham Potter. Ayina wano bamwenda oba kala ayina ebyokusalawo. Ayagala goalkeeper eyeetaba mu nzimba. Lucas Fabianski ojja kuba omwetaaga. Oyagala mwenda eno ey'okufata Michail Antonio agikuwa. Oba mwenda eno eyedde eyaba Michael Owen eyo Danny Ings agikuwa. Graham Potter mu Ngereza naye tumulabye ng'atendeseko ku mupiira mu Brighton and Hove ogubadde ogw'enjawulomu. Agenda kweyisa atya? Tulinze bulinzi. Akati Wolverhampton Wanderers erina abazannyi nga ono namba 2 Nelson Semedo yakubirako ne mu Barcelona. Waliwo ne midi Mario Lemina. Mario Lemina oyo yaliko ne captain mugundi ekikomo yakimujjako Gary O'Neil yafunira omulimu naye kati Gary O'Neil bamugoba. Kati awo nenga midi agikuba Mario Lemina. Kati bayina ne Pablo Sarabia naye endagaano ye essaawa yonna eggwako. Kakati tulinze bulinzi. Kati abazannyi bano bonna bw'omala okuboogerako nga bwe tuboogeddeko bwe tuti tubawadde bwe mention. Naye ba sporting directors wano we balina okuviirayo okutaputa obusobozi n'obunafu bwa ttiimu okutwaliza wamu ng'ogeraageranyiza ku bigendererwa byayo ebya sizoni ebyakkanyizibwako. Abazannyi sekinnoomu bayingira batya mu ttiimu okusobola okuggyayo ensamba klabu gy'eyagala okusamba ne obusobozi bw'omutendesi okuteekawo ensamba ey'enjawulo. Kati mu kaseera kano kaba goalkeepers bapya. Ba goalkeepers bano abasikazi dive n'agwa eri mu lusalosalo ne bamuyozaayoza. Kati omupiira gye gwatuuka tojja kusika busisi dive okomaawo. Era ba goalkeepers bano bakyali mu ntendeka eya old school. Mu ntendeka eri eyali esoma nti tuyina abasambi 10 mpozi ne goalkeeper. Kati entaputa y'omupiira gw'omulembe guno ttiimu erina abasambi 11 era kochi bw'aba akola obukodyo ateekerateekera abasambi 11 ebitongole 4: ekitongole kya goalkeeping, ekitongole kya defending, ekitongole ekiwuwutanyi ye midfield n'ekitongole ekiteebi. Ebitongole bino biyina okweyisa mu ngeri buli kimu ekiyambira kinnaakyo. Omuzannyi oyo David Raya abamulaba mu ttiimu ya Arsenal bwe yeetabamu ne bamuddiza asobola okukakkana n'alinda amanyi okukuba paasi eyo empanvu ejjako midfield ya opponent. Kubanga goalkeeper gy'akoma okunyweza kitegeeza abateebi ba opponent bagenda kujja bamuteekako akasaakaate nga baagala okumusuuza omupiira. Ekyo bwe bakikola ba strikers bwe basembera kitegeeza ne ba midfielders mugongo gwabwe bagenda kusembera. Kitegeeza ne ba baaka nabo bagenda kusembera obutalekaawo kibangirizi mu mugongo gwa ba midfielders. Kati obanga oyina namba 9 nga yepositioninze bulungi, goalkeeper ono najja nakuba paasi eyo ne floatinga bulungi nnyo mu bbanga neegwa mu mugongo gw'aba defenders ba opponent nga 9 yakitegeddeko, omulaba bwagenda okusigaza goalkeeper wa opponent. Eyo nayo alternative ndala ttiimu gyesobola okuyitamu okufunamu ggoolo. Kubanga
bw'otunuulira ttiimu kati nga ya Arsenal gye tuwaddeko ekyokulabirako, David Raya ng'akyali mu Brentford season ye yasembayo yakureatinga yatondawo ziwandiise second ball situations 9 mulamba. Gye bayita second ball yeeyo senga oli akuba omupiira mu bbanga, katugambe Arsenal ezannya Liverpool, goalkeeper David Raya nakuba omupiira mu bbanga, yandibadde nga goal kick ne gufloatinga mu bbanga ne gugenda. Goalkeeper wa Liverpool oba Alisson oba katugambe omu ku ba defenders aba Liverpool Virgil van Dijk, omupiira guno najja n'agwanganga mu bbanga n'agukoonako mu ngeri y'ogguzza oba oggujjawo. Ekyo Van Dijk kyakoze aba creatinze gye bayita second ball. Kati kiri eri nteekateeka ya ttiimu erina goalkeeper eyeetabamu mu kusamba okulaba nga emipiira gino emiwanvu goalkeeper agikuba nga mwetegekera gye bayita second ball. Ekyo kiva mu nteekateeka ya ttiimu. Era Brentford ekintu kyekikolanga bulungi nnyo nga bakuba eri maaso Ivan Toney nga yakulembedde. Bano bambewumo One Wisa bajja speed nga bakimanyi nti nno singa owaffe Ivan Toney yagenda mu bbanga omupiira guno nagushieldinga bulungi, eyo second ball gyatu creating gye tugenda okukola ki okuyiyamu goolo. So kati ngezaako kumenyeramu olabe transfers zireme kujja buzi nti negundi gundi naye bamuguze nti negundi omutendesi gwofunye ayagala oba gwolina ayagala kusamba nga asambisa abazanyi 11 oba nga asambisa abazanyi 10 ne goalkeeper. Jukira enkyukakyuka eno mu ba goalkeepers okwetabamu yaviira ddala mu World Cup ya 1994 mu USA, kyava ku mupiira gwali omubi ennyo Euro 92 Denmark gwe yawangula. Omupiira balaaza nnyo okulaaza okw'ekika ekya waggulu nga goalkeeper bamuddiza back pass nga ayoola buyuzi n'aguteeka mu nkwawa, ayinza n'okusaba kacaayi n'asaba n'amawulire n'asoma kuba tewaliwo tteeka limukugira asobola okubeera n'omupiira n'ebbanga lyonna ly'aba ayagadde. Kati olw'okuba Euros ezo zaali very very dull, aba International Football Association Board IFAB ne batuula wamu kubajjukira IFAB ne FIFA Federation of International Football Associations bayo nga bammemba. Kati bwe batuula mugezaako okubangawo etteeka ne bagamba ebintu bino ebyokulaaza goalkeeper n'adoodera n'omupiira ati ne bagumalamu n'ekinyusa ekigunyumisa tukoze tutya. Kyebava basalawo ne bagamba nti bannaayo nti goalkeeper bamuddiza back pass talina kugikwata kubanga buli lwanaagikwata era ajja kudda wali adoodere n'omupiira. Abantu nga basamba omupiira ne batuuka ne ku center line agenda okulaba nga gyalaga hirwaki ntawana twakulembedde dda 1-0 ng'akuba back pass ng'agiddiza kipa ng'addawo ng'adoodera nagwo ng'akwata. Naye etteeka eryo bwe lyayingirawo lyateekebwa mu nkola kutandika mu World Cup ya 1994 mu USA. Ba goalkeepers ng'oli bwakuddiza back pass ng'agenderedde back pass nga yakigere, eyo mu mateeka nga tokkirizibwa gikwata okujjako oli ng'addiza na vivi oba kisambi oba waliyo n'abasambi abalungi abasobola okugabisa ekifuba oba back pass ey'omutwe awo oba okkirizibwa okugikwata. Naye zino endala zonna oli n'atuuka ku center n'akuba chipu mbooyoole eyebeera foul. Kaakati etteeka eryo bwe lyajja abateesiteesi mu academies ne batandika okuteekateeka ba goalkeeper. Si buli goalkeeper guddiza back pass nti yeegazaanya. Kaakati ne kijja ne kyeyongeramu omuzinzi era IFAB yennyini juzi mu season ya 2019-20 neteekawo embeera egamba bwe muba mutandika goal kick si kyatteeka nti omupiira gulina okufuluma entabwe. Jjukira emabegako wali kyalimu nga bwe mutandika goal kick omupiira gulina okumala okufuluma 18 yards box omulala n'alyoka agukoonako. Kati ebiseera ebisinga nga ba defenders basinziira okwo okulaaza bwe bamutandikira ng'agukoonako tegunafuluma 18 tegufulumya 18 musooke muguzeeyo wali onaagukoonyeeko nga mukaayanira ekyo kazze eri obudde bugenda. IFAB neegamba ekyo nakyo tukisalidde amagezi. Kati ne bagamba osobola okutandika oli ne bwabeera mu 6 yard box osobola omutandikira takyenyooke. Kaakati weekube mu akafaananyi singa kipa tasobola kusambako bwe bamuddiza kyekiddako